Njagala okubanga mbabuuzako yonna jja musinzira okubanga mutuuliza olunaku olwaliro mugamba mutya ebintu bigenda bitya gye muli eyo olunaku olwaliro tugenda kuba twogera ku nsonga ey'ekizungirizi we twogerera essaawa eno Uganda satellite zaffe zirabika zitandise okuluma mu bbanga eyo zitandise okuba nga ziruma tugenda kuba twogera ku nsonga eyo gwe agamawulire gakutuuseeko n'ogawulira otya tunyumize tukubira essimu naye nga tunagenda luuyo olwo njagala okujjukiza gwe nanyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo nti twolekera World Cup ate nga n'emipiira egya liigi ez'enjawulo ez'Obungereza ne mu nsi yonna gikomekereza wiikendi eno gikomekerezebwa wiikendi eno n'olwekyo osobola okusiba ku mizannyo egy'enjawulo ng'okozesa 1xbet kampani bwaguuga erina odds ensava. Yes, bw'oba tonarigisteringa ku 1xbet njagala okujjukiza nti kikola olwaliro kubanga kya bwerere ate bw'oba wakarigisteringa bw'otyo ojjafuna bonasi ya bitundu 200 ku deposit gy'osooka oteeka ku akaunti yo 200% on your first deposit. Gwe ayagala okilaiminga bonasi eno nja kukusaba okilikinge mu link ya description eno n'oluvannyuma okozese promo code 256C teweerabira nti 1xbet elungamizibwa akakiiko aka Gaming and Lotteries Regulatory Board of Uganda. So nga nawe bettinga kikole responsibly. Ali ku ssimu gwe tusoose naye olunaku olwaleero. Hello. Sebo webale kuweereza. Kale munaffe. Inze myalisi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wanensebe mu sitolo. Agamba ati omukolozi onookolanga ogwo gwokka gwa kolola agamba atya myasi akyenzikiriza nkole n'okuyozaayoza okw'Abannayuganda okubanga twasindise ekizungirizi kigende kitukettere ebiri mu bwengula. mazima kuyozaayoza Bannayuganda yonna naye kyatukoze bubi gavumenti teyasobose kutusaba biwandiiko oba bubaka bwe twagala butuuke mu ggulu. Bubaka ki bwe mwadde muwe? Nabadde njagala bandabire Yesu wangi ne bamalayika. Gwani agambye ekizungirizi kigenda mu ggulu? Ani agambye kigenda mu ggulu wa Katonda? Nze nabadde mmanyi mu bwengula eyo mu bbanga ekizungirizi gye kyalaze yeewali omulokozi muganda wange yeewali Katonda wangi. Naye lwaki teweefugako? Ekizungirizi kigenda kukola mulimu gwa Uganda kukuba bifaananyi wano na kwetegereza bya wano. Kaakati olina engeri yonna gy'osobola okunnyamba nfune ku nnamba ya nnamwandu wa Moses Magoggo ono eyafunye emmotoka ennene eringa eggaali y'omukka. Myasi Moses Magoggo nga talina nnamwandu mukyala wa akyaliyo owulidde? Teri ngeri yonna oyo omukazi eyawadde Magoggo emmotoka gy'ayinza kwerangirira nga nnamwandu n'asobola okugwa mu ngalo zange bwe pwa. Wangi nedda ssebo nendyoka muyimbira kali akayimba ka Shiba yitayo nkoleko emikolo. Myasi naye kikyo nkooyo okutambuza ekikapu ky'eddagala anfunireko kammotoka akatonotono nga ka BMW. musajja gwe bannange. Okay, oyo myasi ali ku ssimu omulala. Hello? Oyogera ne inginiya ki? Ow'ekizungirizi? Akabuuza jjako. Wangi mwakizimba mutya? Twazimbisa mwiko ne birigi, amataffaali n'omusenyu mpozi ne seminti bye byatusumbuwamu anti twali tulina bijja mu bwengula. Inginiya lwaki teweefuga? Bateekamu awo ne butayirozi saako ne ttalazo kwegamba
twakolera ddala ekintu nga kya mulembe ddala. Engineer ekizungirizi kye twogerako ekya satellite. Obwedda mwogera ku byamu bwengula. Obadde omanyi tu satellite twogera ku yaawo. Ffe twazimba satellite beach eri ey'emukono. Omulala ali ku simu. Sebo Nyabo. Hello. Nze Mama Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Naye nga mugamba muti eyo oli otya leero? Ndi bulungi nnyo ssebo. Omwana yatutira ebibuuzo Joani. Yatudde. Owange atuula mwaka gujja. Mwaka gujja. Okay. Njagala okwebaza abayizi abeewaddeyo ne batuula ebibuuzo. Ne neebaza n'abazadde abalina obuvunaanyizibwa ennyo nga mmwe mwasasulidde oba mwasasulira abayizi bammwe ebyetaagisa byonna nga restriction fee. Registration fee. Ne bw'otalwana nnyo kuntereeza. Okay, naye ate nga tokyogedde bw'obuuza. Kubanga mbadde saagala bintu byakweraga nnyo nga ggwe bw'otera okukola. Ate njagala okimanye nti nze ekyo kye njogedde kiri mu past tense. Genda mu maaso nnyabo. Twali kikyama. Obadde oludde nawo. Bannange nsaba gavumenti eveeyo ekangavule sipiika wa paliyamenti omupya oluvannyuma lw'okuwa injiniya Magoggo ekirabo ky'emmotoka ebyakabi bw'ekyo ku lunaku lwa baaside. Abawa abasajja stocks ne toothbrush ku baaside mazima ddala teyatubalizeemu magezi. Wangi? Teyatubaliddemu ddala magezi. Tunaaba tuli awo nga wavaayo omukazi ng'atandika okweraga ng'awa omusajja ennyonyi ku lunaku lwa baaside. Ye bannange, lwaki munoonya okutukubya puleesa? Mazima. Mututeeka ku bunkenke. Imbalanced equation. Mutuggyeko bannange akajanja. Mpulira bibyo nnyabo. Naye ssebo walabye nga Bootylicious Daisy bw'ali omulogo. Atya? Ekizungirizi kya Uganda olunaku lwe kyalina okusitula okugenda mu bwengula. Yakifuuyira emmindi ne kiggwamu amafuta. Wangi? Era tekyasitula. Gwe tewabiraba? Oyo yali Bootylicious Daisy. Pannanga olimba nawe. Naye mmwe Bootylicious Daisy mumuyita wa kusaaga. Ate abantu kye batamanyi nze omu ku baayambye ennyo okulaba ng'ekizungirizi kya Uganda kigenda mu bwengula. Mama Joani gwe oli injiniya? Abuulira ggwe akoowa. Naye ddala mazima osaana mudaali? Nze nkolerera ggwanga. Saagala mudaali. Okay. Ebintu byange si bya public assembly. Si byakweraga. Ebintu byange bya hidden agenda, hidden camera. Si byakwemulisa. Okay. Kaakati gwe wakola mulimu ki ku by'ekizungirizi? Nze nayamba ba injiniya nga mbaguza enkota z'amatooke ennene bwe zityo okuva ku faamu. Olaba bwe baali bagenda okusiiba enjala singa saabaguza mmere. Okimanyi mba butabaguza mmere. Ekizungirizi baali tebajja kukimala kubanga bandibadde ne alusaazi. Olazeewa? Kyova olaba kya nnaku nnyo okuba nga ekizungirizi tebaakisindise nga kisinzira ku faamu y'amajanja Ezirobwe. Hello? Hello? Onani? Nze Master Greg, the teacher Waneka Wempe. Master Greg obadde obuze. Obadde wa? Yeah. Tubadde busy nga tuli mu examination concrete. You know. Konko? Kugamba nga tugezaako kwensuringa nti abayizi bali hypersonically ready for these exams. Mwabategese bulungi abayizi? Well, according ku ekiri ku ground, abana tubategese ekimala.
Okay, mwabategese. Tubawadde buli ekyetaagisa. Oh, Yes. mwabawadde Yeah, biki I'm ebyo? sure. Mwabawadde biki? Mwaba briefinze mutya? Kwegamba tubawadde zi vernier caliper, micrometer screw gauge, Bunsen burner for their mathematics, Wanje? ne tubawa ne zi pendulum bob. More than ready. Naye baana baawaabo bimuwadde ebyo. Bano abaana b'ewakiseka mu garaji ya Mandevu. Greg, oli musomesa omutuufu oba omufere? Yo network. Musomesa Greg, njogera na... Ebuuze. Hello? Sebo oba nnyabo? Sebo nze taata Pogba wano ebusi ku kizinga. Yes, taata Pogba ogamba otya? Ndi munyiivu nnyo emirundi 10. Hadi. Era saagala kintu kyonna kinsala mu maaso. Kiki ekireese obusungu? Ekizungirizi ne bakiweereza bwe batyo nga tekiyiseeko wano ewaffe ku kizinga yadde. Akiri twandiwuubidde ku bavuzi baakyo baayi. Naye lwaki... Wakiri kondakita yandiggyeyooko omutwe n'atuwuubirako. Gwani yagambye nti ekizungirizi taxi? Eggwanga lino lyantama. Tubeera abaavu. Kyokka n'ekizungirizi ekyaffe kituyiteko nga tetutegedde ddala. Bannange. Naye lwaki temwefuga? Lwaki Oba driver ye yeematidde obwematizi. Naye gavumenti eno erimba nnyo. Amafuta gaabwe n'ekizungirizi banoonya kukitugobako. Mazima wakiri kyandiyiseeko katono wano ku lubalama lw'ennyanja. Taata Pogba. Ate sigenda kuddamu kusasula musolo. Lwaki? Paka nga ndabye ku kizungirizi. Taata Pogba. Nawulidde nti ekizungirizi kigenda kukuba ebifaananyi. Kankati bakamerameni b'emikolo. Kamera y'ekizungirizi tegenda kubabbako emirimu gyabwe ddala kweri. Taata Pogba naye... Okay. Abeebusi? Mukulu. Wangi ssebo. Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Naye ng'ogamba otya? Wa Manchester United enkubi. Juzi baakutokosezza. Bakubyemu amagoolo awo. Wabula musajja gwo oyagala nnyo emboozi enkadde. Ate nze sikubye kwogera ku bya Manchester. Tozannyira mu airtime wange. Genda maaso. Abawala bonna benkwana. Bwe batampa kirabo nga mukyala wa engineer Magoggo kyeyamuwadde ku birthday relationship nga ngisazaamu. Weeyise ki naye? Weefudde ki? Seba abawala ennaku zino baadde batujooga nnyo. Omuwala n'akuwa akatambaala ku birthday yo ng'alinga agamba nti olina ssenyiga mungi. Omuwala n'akuwa stocks ng'alinga agamba nti ebigere byo bibadde bimuzimbyeko akayumba. What a joke. Mazima nga bi... Olaba waliwo omuwala lumu yampeereza toilet paper ku birthday. Mazima ddala yali ategeeza ki? Oba... Olowooza yali tannangira Solido. Kumpewo? Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting.
What are you waiting for? Join 1xBet today.